Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Olwaleero lwe lunaku olwokutaano olwa sabbiiti ya Bulungibwansi ya mwaka guno 2022 mu Bwakabaka bwa Buganda. Nga 3 Oktoba ku bbalaza eya sabbiiti eno, Oweekitiibwa Twaha Kaawaase omumyuka asooka wa Katikkiro yatongoza sabbiiti ya Bulungibwansi ku Kireka 7th Day Adventist Primary School. Ewali okutongoza n'okusimba ekibira kya Kabaka ate n'okuyonja essomero n'ebifo ebyetoolodde olusozi olwo. Ekibira kya Kabaka y'emu ku nteekateeka gye twajja nayo nga twagala okuzzaawo emiti mu Buganda ku mbuga z'amasaza n'amagombolola, ate ne ku mbuga endala tugambe mu masomero, ku masinzizo n'ebifo ebirala awali ettaka eggazi. Twagala wasimbwewo ekibira kya Kabaka kiyambeko mu kuzzaawo emiti egitemwa ennyo mu Buganda. Wano njagala okuddamu okujjukiza abantu ba Buganda obuteerabira kusimba miti mu kwanjula, nga omulenzi azaaliddwa asimba omuti gy'azaaliddwa, ate ne bwadde eka nga bamaze omuwa omukazi nayo n'asimbayo omuti, mu kwabya ennyimbe, mu kujaguza amatikkira g'abayizi ababa bamaze emisomo, mu kujaguza emyaka egy'enjawulo mu bufumbo. Bulijjo Ssaabasajja mumulaba ng'alabiseeko mu ssaza eryo. Omulundi guno Kyaggwe ye yawangudde, era njozaayoza nnyo bannakyaggwe. Simanyidde ddala, kirabika na wano bannakyaggwe weebali. Kyaggwe yaddiriddwa Bulemeezi, kirabika munnamateeka matovu mu Lyannaka, ate Butambala n'ekwata ekyokusatu. Olw'ensonga eyo twandibadde Kyaggwe, kyokka tetwakoze nga bulijjo bwe tukola, nga twekengedde ekirwadde ky'Ebola kye tulabuddwako Minisitule y'ebyobulamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.